bwawuzi yagamba musajjawo ndawana asula na bawala balala buli lunaku abeera na bawala balala omusumba ali abeerawo ku studio buli kaseera balala ate abeerawo ono buli lunaku asula alina bakazi azina musumba yayogera ekigambo bwe kityo kati nga kyafa yamanya ndi mu bbanga eyalinwanidde eka yali mukazi wange ng'alina omukujjako ate oba obimanyi omukazi wawulira ku kyobwenzi nze mbasanga wano nga beggalidde n'abakazi buli lunaku bwe n'omusajja guwoleza tomumanyi muleke talina nakiddako tolina nakyo nga wali oyingizaako oko yadde omulundi gumu ku studio ne bwe naali bayingiza yali balabiddewo oba alina abaana baneiba abaali awo nga ebyo byonna ne bibaawo kati kikwataganirawa n'omuntu kyazze okulwanira ekyebintu bye naye nga wali oyingiza saayingiza ku mukazi yenna naye ng'ate abawala bajjangawo abalambula kuba mubayimbi mwagirangamu abawala because waliwo n'omuwala yateranga ennyo bambi okubeerawo muyimbi woono mulenzi kyalina media kwakola era ye nali mutraining ate ne mukazi wange oyo yali amumanyi n'agamba omulenzi gwe weesibako tomanyi na bitya gwe omulenzi muveeko kati ekyavaamu musumba nanga ajjukira ekigambo kye wayogera okusooka nti ebintu byonna bijja kuba byange konze ekyo twamala nekisazaamu mu meeting gye twasembayo tuula twayawula nti ddala ebintu nze mbiguze twabyawula byenguze era ne tubyawula bulungi nnyo musumba ebyaddako awo byali byakutiisatiisa yasuubira nti nja kugenda mawulire mangu awo nyinza obutafuna bwenkanya ayinza n'okuvayo neyewaana bwewaanyi naye nze kyeŋŋumirako kibeera eki mu mutima gw'omuntu ye aba amanya amazima ne wajja mu kamera n'aleekaana birala nze sitole gye nnyumya n'abantu benjogerako bonna weebali abawagizi be ne bayomba abamwagala ne bamanyi kubanga nze siyandiisa kati ye yamanyi n'abawagizi be n'eddiini ze be bamanyi wabula nange ndi muntu gwe yakola ekyo era okuvayo nenjogera ate kati ekirungi yabitwala dda ate kati nkyazaaki amabanja agasinga nagasasula n'agakyaneminja gasasula oli abaana abatanga agamba omwana oyo omuvubuka akyali muto mbateerewo emmeeza anti bw'oteekawo emmeeza kati ku byonna agenda kukola ki agaye nti akwate ebyuma abimpe bw'abimpa nja kumweyanza kubanga ekituufu nabigula mu bulumi obw'amaanyi naye ne waba tabimpadde yamanyiza ekindeese kwogera kindi ku mutima kiveeko naye kiri kijjawo ekyokugamba okukyawa institution yonna ey'obulokole naakakolagana n'abalokole bameka bonna bakozi bati n'obeetamu kintu kyonna kifu nyinza obutakubuulira balala banja bampadde emirimu gy'okutwala ebyuma ku kyaki tuleetereyo bandi tukole byo ne batakusasula kyaki nga zikyaki naye abalokole musumba Tom ng'abuulira nnyo ayagalwa nnyo abuulira nnyo waliwo n'omulala kuba ye emboozi ye ate era naye musumba eba etwaliramu menta wange mukama wange yansomesa production y'omukuba ansomesa ye oli agaye nkubbi kalinga omugaa atonzibye kale oli okufuna in case ng'agadde okukomya bino mpozi ayinza n'ogakagula ebipya naga ebintu by'omwana ono munaku kamuwa ebintu bye ekyo nkikkiriza ate ye musumba enamba yange agirina tokyusanga agirina era n'abalala bayagala oba okumugamba okubuntuusiza obubaka naye abalokole muli babi nnyo nze bennakalabako besinalaba simanyi naye era balayika era beebo kale enamba yange eri 0700 59 51 05 temunkubira muntiisatiisa mbadde mu bulamu obunumi ekimala oba temunziiza bintu byange nakumpa sente gula birala musirike mubeere n'ebizibu byammwe nammwe muli mwe mumanyi eri 0700 59 51 05 Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito
bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde mu guluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa ne daycare eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kiro, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mukwano gwange wetulaga olunaku olwaleero njagala owulirize nnyo ate oteekeyo okulowooza. Tomala galaba noleka waliwo abalaba story ezimu ne mujajinga nga tulabye na yonna olwokuba olina omuntu gw'oba oyagala n'obikomyawo. Omwami ono gwe nnina naye olunaku olwaleero alina ennaku muli mu mutima gwe nti alina abantu ffe betuwa ekitiibwa abakuze mu ddiini abamukola ebintu ebitali birungi. So olunaku olwaleero tubadde tunyumyanyumyamu story y'abantu babitegeere nti muna eri abantu betulaba eyo sijajinga naye ng'ate eri abalinako story endala. Kuba omukulembeze yaffe etandikidde agamba yakyawa obulokole n'ekibwefaananiriza olw'ebizibu byabusanga musaba oli oti. Ndi bulungi ba. Gyebaleko. Gityo amanya nze Ssentongo Shafiki Clinics. Oba nkyali simanyi. Lwaki ogamba oba? Kubanga bw'osinga olokoka n'olya n'embizzi oba okyali musiraamu. Eddiini yammwe tebakkiriza kuddamu ku n'otoola shahada. Ekkiriza naye okuswala singa oba wakikola mu lukale. Wali embizi ensi yonna n'emanya. Kawe nalokoka mukazi ye yandokola nendokoka. Mukazi yali bosi wo? Yali mukyala wange. Namukwana nga bonaakwana omuwala nagamba omanyi nze bw'ota gye waffe sijja kukkiriza. N'ekyokubiri bw'otalokoka ewamwe muli basiraamu ewaffe tebajja kukkiriza. Yali mwana wa church nga famire yaabwe ya ddiini nnyo era emanyikiddwa eggombe eyo emanyikiddwa nnyo mu bulokole. Ate nze omuwala nali mwagala. Twali twasomako naye kuva mu P4 paka kumala senior 4 nga tutera okuba mu masomero agamu. Naye mu ssomero yali yeeyisa bulungi ng'omulaba nti na background nto ne famire yaabwe nga teyina linnya bbi. Kati awo wetubuliramu emyaka ng'ena wengenda ku senior 5 bitebe byayingidde ekibuga ebyo byonna nalwawo okuddamu mulaba naye nga nze kuva mu P4 amuyita mukyala wange nenga era bwe naakula n'akayimba kano aka Hedigalo gwe nali ntegeeza kawandikira mawula we malire okusoma nja kuwasa. Yali story yange entuufu. Kati lwaddaaki namala ne musanga napita saidi z'ekibuliriyo mukonyumya ngambo waayo okulita kye nasookerako wafumbirwa ati nga nfumbirwaki anonya mukama ne muganze nazaalayo omwana ninayo omwana ko yenze sizaalangako naye nze wendi lwakuba nti kati ku bintu ebyo olina okulokoka. Jjukira ndudde simulaba siina kye mumanyiko bye mumanyiko bye biri ebyemabega kyakubiri olina okutukyali waffe. olwalaavu ennyingi wakkiriza nakkiririzaawo tewaliwo nakwerowooza nolokoka kubeera nze amadiini ddiini nagiina ate nno nalina eddiini kuba nalinga ndina imaamu nga nsaaza ne ku muzikiti. Naye njagala gye nali njagala omuwala nga sisobola kumuleka because nali manyi nti bwe nsuba oyo nyinza obutafuna mulala bw'atyo. Nendokoka n'antwala ku church yali eyo Kibuli nga ku Mukwana eyo oyatula
enjatulo bulokozi era ekawungeezi ako ne bangulirayo kilo y'embizi okukakasa nenjirya nali bagireetanga kikemo bageze senti baagala kumanya oba tolimbye olukuse bo bakugamba ne baleeta embizi nze ku kintu kyenjagala mba mumalirivu n'oli embizi nagirya wawulira otya ng'ogiryawo banonderanderamu enjere kuba ekituufu nali nga bwomanyi nti ekintu obadde okyenyala olinga akyenyala naye era nagirya kubanga nali mumalirivu nga saagala kintu kuwasa omwana era bwe yaŋŋamba ebyokugenda ewaabwe ne mugabala wiikisi 2 okuva kati Saturday eriwo gye tuba tuteekawo tugende tukyali n'ogenda ngenda n'enkyala katusaire ebintu ng'olwo agabe sijja wadde okubeera naawe ebiseera ebyo naye nsula emakindi awo nga nina tusula awo mu galagi n'emikwano gyange tasulangamu nga 3 nembaga ngenda kuwasa kirowoozo kinkutte nina okuwasa nze munjawule kummwe kati mwembalesi ngenda kwepangisiza noonya ennyumba n'omukazi nga tuli kumpi kugenda kukyala aganja nsooka enkakasa ntufune ennyumba tuke tugende tukyale funa ennyumba nteekamu ebintu ebyasooka awo ebyange byenina tupulaninga okugenda mu kyalo ne tugenda ne tukyala bulungi nnyo kati kasita twakomawo naga katulina otandika obeera ffenna enkeera nga jja ngaga ebintu byolina mu nnyumba saagalamu n'eki aleeta mutoowe simanyi sandyagadde kwogera mannya naye nga benjogerako abamu babamanyi kuba twabeeranga makindi awo luwafu nga tuliranye kirabu 44 ate n'omuwala namujja waffe era bamumanyi bwenjogera omuwala gye nakyala ewaffe ku kyale ekifampa baba bategeera gwenjogera nti munnange ebintu byonna ngaabigaba natusigazaamu ofaliso laavu ng'eriko n'obumansuka ebyo byonna saabiraba naga ebintu bino sibyagadde tugenda kugula ebintu bipya nange ngenda kukuyambako yali akola yali akola yalina edduuka lya muganda we mwakola ku haamu nga atunda ngoye neŋŋamba kale tewali buzibu nze kyonna kyogamba kasitobanga wooli mu linnya lya laavu wendi nze nga ndi mumalirivu nno saawuliriza saanoonyereza siina kye nali mumanyiko ng'oggyeko ebyemabega munnange ng'omuwala oyo awandiika lisiti y'ebintu byayagala mu nnyumba ng'agiteeka ku luggi kati bino bye bintu byenjagalamu ne purayisi yaabyo kitanda 7,000 wano entebe kamu 2 TV njagala kamu 3 nti bino bite ebyamaanyi byonna n'abiwandika nga bw'abyagala nakuteera ku kisenge obuteera ku kisenge buli lwoba ng'ofuluma okugenda okukola omanya kati naye ne mugamba zisiina buzibu kati gwe ogenda okukwatanga ssente bwe ziwereza ekintu tujja kwandika nga bwe ziwera ng'okireeta ng'ekimutiikinga twasookera ku kitanda nvudde wansi ekitanda ekyo yakiteekako 7,000 bwe naweza 55,000 nakisanga akireese ekawungeezi netutiikinga ekyo kiwedde nenzirayo mu galagi yaffe neŋŋamba bali ono omukazi gwe nnafunye simulabangako agenda kunzimba nange neewuunye yayongeddeko ssente ekitanda nasanze yakiguze ku sande musaba kati olonga ku sanda ye asabira kibuli kati ng'olonze engeri gye nalokose nsabira kyaki waliwo yali ennyinyanyawe yapoosa omukyala yali awo opposite ekyambuka walagali naye waliwo ekyali kikkirira waliwo kyaki y'amabaati awo ne studio yange we yali awo ng'eriranye kyaki kati nze nange nentandika kusaba wiiki emu wiiki 2 wiiki yokubiri entebe serebe natundatunda ennyimba nnyingi nyonyonyo entebe ezakamu 2 mbanna akaweza akakadde entebe nazisanga zizze nzirayo mu galagi omulokole agenda kyankola enkulaakulana ezze
bwajja agenda mu dduuka atunda ngoye z'abasajja n'anjiwamu engoye nanyirira. Teweegombeza ali awo bajja bonna buli omu nga yeegomba funa omukyala ng'owange empale nga 5 n'essaati 5 ku birthday yange n'abireeta abikuba etera keeki ennene. Ngamba kati awo mmaze ate kati kyayagala ki ono omulokole ngenda kusinza Kristo paka kuwulira bubi paka lwalidda bannange. Wiiki ey'okubiri ebeggwako ne beefuula bayombye ne mutoowe n'agamba kati nga bayombera awo wempulirira nze ate saagala kumanyira mutoowe ajja amugamba ate kaŋŋende olaba n'omusajja wamulimba ali wano tamanyi gwani kati era agenda kutegeera mukazi gwe. Mutoowe bwe yagenda ngadda n'abaana aba babiri balenzi nga bato ba mukazi we namugamba kati kale abo babo bayita otya si baana bo ayiwa omusajja tolina wadde ekiyenje tozaalanga wadde ekiyenje kati kakumanyi leero abaana aba omukazi yagamba talina baana wadde n'ekiyenje n'agamba weeyanjule waka n'osiramu n'okulokola iye nga simanyi nti alina abaana yajje baleeta abaana babiri aba balenzi byonna byenjogerako Katemba yalinga oluwafu kati naawe ng'olwo ekyaliwo era ebyo byonna bijust laavu yaliwo eri abaana era obalabi tuweeka era saakifunamu buzibu lwakuba nti kyammenyamu kati ate naye n'okubaako byembajetingira buto nali ebyo sibiplaningidde kwasiga nti naye nali bulungi nyo wabula nali njagala waliwo bakubya ennume 2 awaka baana babiri n'abaleeta awo n'akutula mu maaso n'agamba banke yakambwala na bukambwazi n'abuuza kati ogenda kukola kisebo ogenda ndowooza kutuleka mu nnyumba olwalaavu n'ogamba maama neddu nze wendi jesu lwakuba nti wakolawo byobutaŋŋamba omwana omu atuuse n'okusoma nga tasoma naye nga atuusiza ebbanga erisoma era ne muteeka ku kasomero bakayita Porters Touch kali awo opposite niwe twali tubeera kati olwonyingidde fees wa 2 mwezi kyokka jjukira nange naakava mu kigalaji bulijjo nakatandika obuvunaanyizibwa kati ate ntandikidde ku bunene. Omukazi yali asiba enviiri za 7,000 nanga zakyali akola mulimu ki yali musere nali nga simanyi bya nviiri nange mu kuwakana bantwalanga sewo like wiivu eyo gye yali asiba simanya human nga tugigula 38,000 egenda 4,000 naye nga buli mwezi gumu oba gumu kitundu ayagala akyo yali social buli bagomba mama ngebimuto mugamba banaalaba batya ebimuto mugamba byomugambyemu naye era omuganze wendi tutandise obufumbo kati laba mama wange oyo twalinga oluusi ndwawo muweerezayo akantu n'omukubira essimu nze ndwawo siri mulungi nnyo mu communication nnyo kati omukazi yakommunicatinganga ate nnyo ne mama wange ibannanga oli otya kati nateranga ofuna butuwa ngenda okukola mu studio z'emubende eyo weeks 2 oba wiiki emu oleka 3 ewaka obaana omukazi asooka kwatako 10 n'aliweereza Nazaala azimba enkolagana gwe jjukira gwe mama otonyumya naye olwonawo kati munnange abaana babaleese tutandise bulutalo awo olw'abaana babe bulungi kuba kati omutonze mbeera naye ku studio nze nkola okumpi omukulu agenda kusomerera bwennyuka ajja ku studio nze mbakwasaganya kuba yaasiba ku mulimu addakiro nina okukola ate nina n'oggula ekyeggulo kyewaka ffenna kye tulina okulya kuba ate tafumba natuuka kubeera naye ogamba naye nga n'emmere omanyi ogigula n'ogireeta naga bano bafumbyeyo byeno sijagadde gula endala saabanga na ssente naye nalinga mumalirivu n'ekirala omuwala nali mwagala mwaka mulamba okuzaala gwe okukuwa omwana ogwo tubirowooza nako omuzaalamu yaŋŋamba mbu tulina kumala kubeera ffenna emyaka nga 3 aneetegereze bulungi ne muganga tewasobola kwetegereza bano be wazaalamu ababiri ate bali bamu kubanga singa baba beetegereza temwali badde mu mbeera bamuwa essomo n'agamba addako nina omwetegereza paka mu intestines oba osanga kaakati nno munnange embeera yanyigamu nga omanyi bitali byetegekere nakyamuka nenkola bye nakola nga sirowoozezza naye embeera yanyigamu enviiri ezo zaatuuka nezimbonyabonya enviiri z'emitwalo 7 zambonyabonya nno
netumala ajjukira n'omwana ono asoma oluusi fiizi zibuze omukazi nga muyombi bitya kati nno kankusese obugole bwaggwawo nga mwezi gumu n'okunkuba nze golaba bankubanga omukazi yatuukako ekiseera ng'ayagala tulwane yagamba mbu senga we yamugamba omusajja bw'atakuba batakwagala kati nga nje naga ssebo tetugenda kulwana n'olwaleero tulina okulwana uganda nnyo abe yabinga abirimba kigambo mukigagamba ssebo naga tulina okulwana ekyewuunyisa yali mumpi musinga n'obuwanvu nange ndi mumpi naye musinga obuwanvu naye ng'ava eri n'akalawo n'akakuba mutwe pu yakola buli kimu nnwani naye saamukubako ng'anaagenda mu kyaki n'asaba omulokole nga muweere yalina n'emmindi guli ku ki n'emmindi yaki ate nze mmanyi naye nga mulokole kati munnange bw'atijja nno kati waliwo akantu ke yankola ke nalwawo okuzuula saaviisi zino kuba waliwo ekiseera yatuuka nga takola nga ku mulimu bafunyeemu obuzibuzibu naye ng'alina morning glory ku makya akeera genda morning glory gwa ssaawa nga 4 ku 7 addayo mu lankyawa kati kawungezi ku 9 aba ne evening service agenda ku 7 n'akomawo nga 8 kitundu bw'amala omugwira akamere n'alya n'addayo ku 9 evening service kati oluusi n'abeerabeerawo ekiro kate ekiro oluusi buli lwakutaana gatugenda ku fido dido wabaayo overnight naawe ennaku ezimu naga tugenda mu conference simanya nnaku mmeka crusade zaafuuka crusade naye ekintu ekyo yakyenzannyira ebbanga nalwawo okumanya ngenda okulaba yagaye fido dido overnight mukwano gw'ebifaananyi bya postinga ku Facebook ate balagaye bannaye mukulika eyo guys kiro kyajjo nga babadde mu nnyonyi ate n'abasajja balala ekyo kyajja luvannyuma kati nkuzzaayo ku bintu by'omu nju byonna mbikola naye ebintu mu nju tugula enju yajjula ebintu naye nga tewali kyatayongerako ssente buli kimu yakyongerako ssente era nga nsigala nkuumira ku ekyo nti omukazi azimba agattako nga ne mikwano gyange gyonna mbaganze namala ye omukazi kale wadde ebirala mukambwe tuyomba naye kasita angattako mu byenkulaakulana omubuulira n'ebya studio kino kiganye n'agulira ekirala afuna ye gwadinga naye ne bakitunda ne bagattako n'agula ekirala kiteekawo kati emboozi y'omukyalo oyo waliwo enatuuka nina mukwano gwange gwensuza olwo nno tugenda okwawukana nina mukwano gwe gwensuza producer w'amaanyi namujja mu bende eyo nga naye buli lwajja mu kibuga asula wange bwengenda ku studio nze enkeera nnyo nembalekawo kati lumu mba nva ku studio studio yali yakumpi kawungeezi kati ng'olwo natuuka nenjavuwalamu embeera enkutte muga tukendeeza expense z'enviiri n'ebisigadde tayagala kati ne mugamba wabula ekiriwo nti kati nga tubeera tufunamu obutakanya waka ne muga naye ngenda kuyiiya nfune akantu w'enzira kuba saagala kujja mu life yo naye ate nze life kati etuuse eri expensive sikyasobola ennyingiza yakendeera eri expensive nga tubeera tukyogera nnyo nemugaa naye gojja kulonda byagala osigaza nzine kyonna kyonna aba nkuttemu nja kukwatamu kyenkutte ngende nga tubeera tubyogera buli kiseera kati lumu mba nva ku studio yali awo opposite Nyiragadi nzire ewaka ngenda okutuuka nsanga abasirikale 2 ne piki yaabwe ekibaleesi baŋŋamba yeggwe mukulu Shafiki nti Ssentongo nti kale bisigadde tujja byogera ku poliisi ateekako mpingu ng'aba mbuuza ki ekiri nti atugenda byogerera eri budde bwakawungezi ssaawa ng'emu
omukazi abuuza bannaye buzibu ki n'agamba omukazi n'agamba kati nondekere essimu nkubire ku bantu mpulira essimu ngikwata ngiwaayo ngiwa omukazi mbabuuza tugenda wa kuba omukazi mwine omugaaji mukola ki yemuntwala nti tugenda Nsangi bakujja Makindi bakutwala ku masana banzije Makindi ne bantwala banvuga paka Nsangi lwali lwakutaano mbeerayo n'ensulayo ekiro ky'olwokutaano emisana ninda abasirikale ankutte baŋŋamba mukazi we ate yakuloopye mbu wamukubye omukazi walekedde essimu ate gwendekedde n'essimu n'alaga nti tamanyi kye bantwalira mukazi we wamukubye nimbaganga situlwananga ate gwe mwambuuziza gwe nalekedde n'essimu kati mbaga mumpe essimu nkubire omukazi nga takwata nkuba ne kuyange nga tagikwata kati ku Sande waliwo omuvubuka bamuyita Mutta yali yasala nnyama mu kyalo twamuyitanga Mutta Ddima kati ate eno mu kibuga bamuyita Mutta Nsava yali Nsangi nga waatemera ennyama ku bbuca nga simanyi kome yali Nsangi iriko olingiriza wano ebweru abazze nga mulaba muyita Mutta n'agawaayo ate kiki muyitiramu ensonga n'agamba ono yakusibye kuba naye ng'amumanyi ono gwewasa nti paka namba yamukubira agaana okukwata amasimu gonna kati agamba Osono omulenzi mumanyi naye nandisabye mweyimirire kuba n'oli yamusibye mumanyi tugende ewaka tulaba basobola okwogera nga basaba Mutta emitwalo 10 ng'aziwaayo naye nga bamugaa tetumuta ku Sande tujja Mutta nkya ku Mande era ku Mande nga Mutta ajja nga neeyimirira nga tulinnya takisi paka tugenda paka Makindi alabe kyekiriwo jjukira bali tebamanyi kibatutadde tugenda otuuka ewaka jjukira nali ababbi baalinga mangi yaluwafu kati nga neyoba ne kashedi wano wekakoma tuteekesawo butayimba obwo obubeerawo obusobola oziyiza ababbi bayita bagala simanyi babbi baalinga bangi ebiseera ebyo mu Makindi kati totuuka oluggi luggule kateni nzigule bweti wabula kano kasibe kano kalinga kageeti ako kasibe naye nga bali munda tubalengera mu ntebe musajja tali mu ssaati gwensuza producer tali mu ssaati alina omukazi amutuddeko bw'ati omukazi yatudde ku musajja bw'ati bali mukwa si mukikolwa naye ng'olaba abantu abali mu mbeera bwe tutuuka bwetyo omukazi yatwekanga n'asituka n'adduka naddeeri yali yeesibye kaleesu asituka n'adda munda n'akomawo n'obusungu bungi nnyo tuli ne Mutta kati Mutta oyo saawa zino era alina bukyawo ku Salama Road olaba ku Mayanja opposite ku kikuba ekikkirira ali kyengulu bukya eri ekyengulu yoyo Mutta nogwenjogera kati nange ng'akoma agamba ononye ekiwano wagamba dde oyagala kugenda genda kati ononye ekiwano nemuga nemba kugenda buli kimu ekyange kiri mu nnyumba omwo nalinamu laputopu n'essimu yange gwogiina na buli kimu naagala essimu gyoyagala nti n'ayimirira munda n'agikuba ku seminti bw'ati nejja ng'eyiringita naye ng'eyatise aga kati genda nemuga ate laputopu naye nyamba yo tojaasa gimpe nga bweri kuba kuliko data w'abantu era naye yakola kyekimu nga kyakoze ku ssimu nangamba kati kyekirala kyolinayo kuba n'engoye nze nazikuwa ate nga mutuufu kyengoye yali mutuufu kuba ezisinga yeyazimpanga wadde nazisasulanga ezimu naga azino tuzisasula nemuga naye ebintu mu nju byange weyongerangako sente n'agamba resiti z'ebintu bino byonna okimanyi nti nzirina kuliko erinnya lyo
tiba mugezi otambula ogende wagamba doyagala kugenda kati genda ogenda oba onaakolaki mutta yaŋŋamba bw'osigala wano muyinza okulwana oba okwetuusaako obuzibu sooka oddeko mu kyalo kankuwe transport nemwawukana twawukana era yasigala mu bufumbo n'omuvubuka oyo kati oyo omuntu omu naakukyayo obulokole bwonna omuntu omujjasi bwati obulokole bulimu kati awo neezira emubende netandika ebyange nenkomawo mu kibuga mpola mpola oyo teyalinzije mu bulokole naye ate waliwo omulokole omulala gwe nali disappointed yandaga omutima ato ogutali gwa bulokole musumba w'amaanyi muwulira alina n'abamukkiriza mu bangi besaali agadde kuyingiramu ebyeddinze kuba kati nze bisibimanyi naye bwe bampisa bubi ofcourse bampisa bubi ate kati lwaki mba sikwogerako pasita Miriam Walugaba ono w'engalo zikuwa waggulu bwepwa oyo yennyini asabire wa musumba Tom oyo yennyini naye ate ye kale simanyi ndowooza abantu bwe bati emitima gyabwe bwe gityo nenamisitoopu ze nazikola yajja ng'ayagala mukolera nnyimba ze oyo omukyala nemuyite wa producer John mukolere kuba sayina studio bintu byenjogerako bya mwaka guwedde 2024 happeninga myezi mitono nnyo nga mukolere nejje nemukolera ava ku kyaki najja n'akola naye mukola twafunanga obudde butono wa producer John aba busy studio aba busy nnyo nangamba naye nemuga naye nsuubira okukola studio maaso awo ngamba musumba waliwo atunda studio kati nga waliwo andaze ebyuma bye batunda awo ku Salama nangamba oli alina studio naye yali yaprufinga bulungi n'ebisigadde lighting ne furniture wategeke bulungi ekifo kitegeke kiri mu kikomere enjo nyumizaako musumba mukuyafuka mukwano kati nga waliwo abingambe nange nebigamba musumba nali simanyi ngolo musumba omumanyi nnyo mwafuka bakyali olwo mupondinga titwafuka bakyali nnyo naye yatuukanga mukoledde nga asiimye engeri gyendi mukolera aga naye bw'ofuna studio tusobola okukolanga kanze studio weeri waliwo mukwano gange omuwandiisi bamuyita Kubati awandiisa ennyimba nnyingi nnyo anzigirira aŋŋamba waliwo eyatandika studio eri wategeke bulungi nnyo nyumba eri yokka munda yabikola bulungi kilaasi y'amaanyi waneeno ku Salama wennyini ne proofing ye na bica abitunda miliyoni 6 abitunda miliyoni 6 gwe just ogula buguzi byuma bya studio n'obiteekamu kati nempitiramu eyali andeetedde musumba kuba ye yali mukwano gwange nemuga waayi waliwo studio no bintu gye batunda setup naye nga temuli studio kyuma kya studio naye ebintu setup nnungi nnyo eri kilaasi musumba ono ndaba asobola okupikina interest tukimutyengezeemu nagamba naye bwona amuga miliyoni 6 setup yokka ati kuli byuma ng'olina osobola okujja ebyuma nimugayenze ninawe nsobola okujja ebyuma wakiri ku looni mpola nti kati tukimuyingizeemu naye tuteeseza tutya ne tweteesa ne ttiimu yange kuba nalina ttiimu nga ninawo promota ninawo abantu bange manager Godi ne tumugamba musumba twetaaga miliyoni 6 tukole studio twetaaga miliyoni 6 bw'ozituwa zigenda tumala okukola studio nti ko yewe mugikola eba yange nga musumba bwagamba eba yiye mugikola eba yange kati tiimu nga tutuula tugaa naye tusooke tumuyitiremu bwe tunaamala okugula ebyuma ebirala tujja kuddamu tutuule kuba ekikulu kya byonna twagala mulimu tukole ate wano we wajjo na wali bize sente ffe tusobola oyiribanga sente eziwera musumba nga atuwa miliyoni 6 ekigambo kye kiri nti omugikola yange bwemugikola yange ne tumugana naye bye tunaagattamu ebirala bijja kuba byaffe ffe tujja kulambuza ebibyo
bona sanga tulina betugasa embyo byaffe nti ye tumugamba naye sente zino bwozisasula enju weeri bagibanjayo lwenti omwezi gutya gumu gwe tulimu gwennyini oba ojja kutuyamba otuweeyo ne miliyoni emu nju yali ya 5 tusasuleyo omwezi guno n'oguddako because kiyinza otwalira ebbanga tukyapanga studio nga twetaaga n'alaga nti alioke naye n'agamba alinawo concert gyali ategeseewo ku kisaawe oba wankuluku agendako n'ebweru naye bw'anaavaayo kijja kuba kiteredde kati bwe tumaliriza gwe twagulako ebyuma ate n'atayagala kuvaawo olw'okuba ategedde nti birimu omuntu omulala nti ffe abagula ate birimu omukono gw'omusumba gwe twagulako ebyuma ebyo yayita ebbali n'agamba omusumba bano beesigo balekera ebintu byonguzeeko walindeseewo nga manager ate gwe tuguzeeko ng'ate ayagala osigalawo gwe muwadde bizinensi tumuguze naye ate akyagala ovaawo n'atandika okwegula ew'omusumba ekyo ne tukirabamu obuzibu jjukira bwe tugula musumba ye yali amanyi miliyoni 6 zigenda kugula n'ebintu bya studio ebitandikirwako naye ng'ate zaali zimala kugula proofing yekka era ne tumugula kati bwe tutandika olutalo waliwo olutalo olwajjawo awo ng'ono tayagala kuvaawo gwe tuguzeeko twalina okuvaayo ne tubeera straight eri omusumba nagende wa producer bamuyita Katongole nampola emizindaalo nemuwako emitwalo 6 emizindaalo gya miliyoni ezi bagiyita Samusoni nampola emizindaalo nengende wa producer ali mundeba bamuyitaani ngamba studio tera nnyo kola z'abalokole nampa microphone nampa ne computer naga ojja kusasula kati nga musumba agamba twetaaga oteekawo setup y'amangu tumukolere ennyimba ze kuba concert yali etuuze nagiteekawo amangu studio yawera amangu ennyo nemukolera ennyimba ze wabula ku luno olutalo lwali olwono yali atwogera ebigambo nga tayagala kuvaawo lwatutuusa ku meeting gye twatuulamu musumba n'aleeta producer Josh Wanda namuga Josh jangu olabe ebyuma bino babitwetaaga oba ddala omuntu ono ebyuma byalese binaakola bulungi Josh naga ebyuma bikola bulungi computer yennafumu tujja kwetaaga okyusa naye ye producer manye ekyokola jjagikola ki tajja gikyusa kati musumba tumugamba amazima nti sente ze watuwa meeting eyo yalimu producer Josh Wanda yalimu musumba Miriam Warugaba yalimu oyo gwe yatambulanga naye omusirikale bamuyita musumba Anodi oba yakulira security wa Pastor Tom Anodi yalimu muwala wa musumba bamuyita Dora yalimu omulenzi yabankonekitingako era obulimba bonna bwaliwo ne byali bikubagana byaggweramu eyo meeting netuwunzikanga musumba akimanyidde ddala nti sente zaagula sound proofing era n'akyemburesinga ne mugamba naye kulw'okuba njagala okukola nze ekikulu kyange si bino ebyuma bye naguze kuba naye bikyabanjibwa naye nze ekikulu kyange mulimu kuba nti nina studio yange wenkolera ne mugamba bino ebyuma ne baba oyagadde kutwala ebyuma bya studio nsobola okubikola okubikuwa singa onootukawo byagadde kuba nze njagala mulimu koya asinza kugoba ate kati gwabiguze already ntegedde naawe sente zokoze ki zotaddemu n'obulumi bwo nti netuvanga tukkiriziganyizza nti tukola naye buli omu amanyi mulimu ne byenayongera mulimu ne furniture gye nayongeramu nga nabigula ku sente zange nga nze entebe ebitya nga yali akimanyi nemukkaanya ne ku shares nga banagimukkaanya wabula nga sente ziri eza rent tazireetanga kati ntandika okukola nga nkolera ku pressure nina osasula ebyuma bino byenguze abitegedde babibanjako ne mugana eri ebbanja lindekere nina okusasula rent gwe nasanze mu mabanja kuba studio yagenda okuggwa ng'ate rent ebanja emyezi egi n'ekirala twatandika room nga tumanyi rent ebanja mwezi gumu eyatuguza ebintu nga yatulimba nga rent yali abanja n'omwezi ogwokubiri emabega ngenda otuuka okusasula nga babanja kamu kitundu ku rent kokka omanye ekintu ku ntandika okuba akibanja miliyoni emu n'ekitundu ne nga musumba watusuubiza miliyoni bannange yo sooka ogireete
Musumba naganze sina sente mwe mwina n'okumpayo sente kati kuba we natadde njagala magwa mu mwezi gumu. Naganze njagala na sente tonampa sente. Biru z'amazzi z'amasanyaze omusajja nga yazitulekerako gwe twagula. Nga byonna Musumba abiraba nga mbeera straight buli kimu ne communicating naye. Kati ne tutuuka ne tiimu yange ne tugana naye tukoze tuti. Embeera ng'eganye nkola nnyo tetufuna tubeera mabanja. Mwezi gumu gwokka gwe twakakola naye amabanja galinga amabanja. Nayiya nenjiya abantu bonna bensobola nga bwensobola nensasula amabanja ga rent nenga kiriyalinga bwenti. Daba mu process eyo mba nakasukiriyalinga rent nanyini enju nga azitunze. Nazikuza omugaggo omulala. Eziri awo nga ku kiyumba. Nazitunda ngo bwavu mbu mabanja ga banka gali gamatwala. Abaagula bwe bajja baga tubawadde ennaku mmeka. Fere wano tetwagala ku studio. Jukira studio gimanyi soundproofing munda okubijjamu. Mulimu n'okubiteeke walala mulimu. Bannange nga bingi kintu kyali kya bulumi eggulire lyatukuba wala. Nkubira Musumba. Kati nga tulina options bbiri. Okugenda mu mateeka kubanga tewali asobola kugoba mu nnaku 3. Atakuwaddeeyo bbanga. Atakubanja. Oba okufuna enju endala. Of course kyali expensive already tetulinawo sente. Kati ngaawo gwe ninera okutuuza mu nsonga ye Musumba. Of course tulabe kuba tuli babiri mu shareholder. Musumba yagamba awo nno mukisa gw'amaanyi nga bagobe yagula wamu mukisa. Mu budde obwo wakitegeera kyala studio ndi wala. Studio eyo nina ennyumba eri eno mu Jomayi na Lumunyi. Kamba sindikire emmotoka ebatikke n'ebintu byonna mubijjeyo mubireete. Ne mugana yeyo nga tewagenda kukola wala kubanga studio oba wetaaga ofuna nange neetaaga ofuna. Twetaaga ffenna tufuneeyo wala abayimbi baagala nnyo muno makindye. Ko ye teweeralikira abayimbi nze nja kuwa nina abayimbi abanzikirizaamu abalokole byangi benja okuwa. Ne studio mba kumpi tojja kukola emirimu egiwera. Muwandiikidde awo akalango k'ekkololo twali tukayimbe mweno studio we twali. Gira tugende kololo nga 3 December ekya Pastor Tom. Olwo byonna ye bibi enkola bya bwerere kubanga tuli mu business yemu. Nyamba ne akatakugulya kuyaka kuba era ate bwajja omusasa center ava wagamba olinawo nezalinawo mpe okyo kadjukira twakatandika kimanyi tuli mabanja. Embeera neetabukamu. Tetwalina kyakkola emmotoka gye yasindika twagituulira nze ne promota wange twagenda babiri paka mu Jomayi na Lumunyi. Tutuuse mu nju yeetaaga okukola kusiiga langi bikya kati byetaaga ebyo okugumiikiriza. Langi ye yagisiigisaamu. Najja temwalimu masanyaze nga tuli kugabangi n'atwawula n'atuwa agaffe ffekka. N'angamba kati nze kankole ku byalo omu notereeza amazzi masannyalaze kati gwe kutereeza ebyuma byo ne proofing webyo mbikulekedde. Jjukira navudde eri nga sirina ssente. Naye ate nina okukola proofing. Proofing omanyi kye kitwala okola proofing oyo. Kumuteeka ku bisenge, kuzzaamu amataala, okukola buli kimu. Ng'ate nina okuyiiya ssente. Nawalirizibwa okubiyingiza mu mukyala wange ne muganyambaala. Bambi mukazi wattu nampa ssente. Nampeereza ne tukola proofing. Ngira Musumba muga mukyala wange nno yampadde proofing bityo. Kati natuuka nga nina kubeerera ddala na Lumunyi. Enju gye yali atuwadde yaliko rooms 3, reception ne room endala gy'esobola osulwamu ne studio. Munnange kati engeri gye nali mbeera eyo saalina kintu kya munju n'ekimu. Kuba Musumba wansangira n'okumukolera ennyimba wa producer Jona. Nali nvudde ejjinja ebiseera ebyo nali nagenda jjinja akolera Pastor Juma Mulokole. Mumanyi ayagala nnyo olutalo. Mbabuuse. Kati munnange engeri gye sinali siinawe embeera mu kibuga siinaamu kintu n'ekimu.
ng'oggyeko omufaliso gwange kutwasulanga ne promota wange. Naye Musumba n'anfuula mukwano gwawo nga tunyumya nnyo n'embeera gye mpiseemu okuva emabega ennaku yonna ngimunyumiza. Naaga agwe nkuzadde ate ekirungi n'abaana bange baba bano baddoola mweddira kyekimu. Kati oli mwana wange. Ti weebale kunzaala munnange nga nzaala awo. Mpanga buto neewola kompyuta okuva ku muvubuka amuyita Medi yatera okunkolera software. Ampoze kompyuta empya i7 generation yakuna nteereddeko software byonna buli kimu buli step gye nteekinga Musumba ngimugamba. Tutaddeyo amataala buli kimu akiraba. Tumala olunaku lwe namugamba ne mugamba Musumba studio kati erirwedde tusobola otandika. Oba olinayo bakira nti baleete nange kantandike. Tulabe butya bwe tuddaabulula. Nti kati mukyala wange engeri gyali yalabanga siina na bintu mu nju. Kajjukira kati reception temwalimu yadde akatebe ka reception bitya. Kati mukyala wange ambuuza naye reception yeyo omutali yadde akatebe mugirowoozaako kinga muswala omuntu bwajja mumutuuzaawo ku kapeti bakankugulira ebintu naye bibyo nti kubeera si bya Musumbawo nti angulidde entebe zisofa seti package yali nnene TV nnene bitya mbitaddemu mu reception. Musumba ajje kawungeezi naga ate bino tubijjeewa. Studio bulijjo tekola. Musumba bwe yajja agamba bino mubiguze ku ssente zange zimubadde nga mukola ng'ate bulijjo tekola. Mwakamalawo bbanga kyono mwezi ndowooza nga gumu. Naye nga bw'omanyi tugumaze era tuseetinga. Te bino mubiguze ku ssente zange kati bino. Banaye mufuna ssente konze mukazi wange yabimpadde. Mubuulira mukazi wange yaani. Nga mukyala wange yabingulidde bambi na biki ne biki. N'ebimu era bulijjo nkugabya nnyambako. Musumba ebintu byamuluma nga buli lwabitunira n'atula n'emutereka. Maama ate maama be bawadde entebe ndowooza mmwe temujja kufugika kati. Wange. Nesirika. Amaliriza Musumba kati kwolwo enkeera nzijjako emakindi nga namugaye nti studio etandise mu butongole leeta abakola ki? Abayimba aba gospel byakusuubiza. Bwe ngenda promota yankubira nga nali mu kibuga nali ngenze wana kunona kitaala kya kine kitaala kye ring light nga njagala kutandika kukola zi live nange studio bitya nga zonna sente mukyala wange yazimpadde. Mba nkyali mu kibuga ngenze ogula ring light. Promota ankubiraga Musumba zze wano n'abasirikale ne Musumba Arnold studio bagigadde. Bataddeko ekufulu zaabwe banfulumizza ebweru. Na buli kimu ebintu byonna babiggalidde. Teyamuwa budde fulumyamu kikyena kikyo. Anti teyalina na buyinza bwogera n'oli. Yalina buyinza bwogera nange kubanze gwe bayogera naye. Ekyo tomunenya kuba teyalina kwogera naye. Naye ate ekyokusibawo kati tunafuna butakkanya nali sikisuubira. Mwaite omuntu yamugamba n'omugamba nedda. Omuntu yamugamba n'omugamba nti tutandike kati studio efunye buli kimu. Era jangola mulera najja n'alambula. Nga atadde mu ssente zange ziwera kati studio nateeka mu kati yeyo milioni 6. Studio nateeka milioni 10. Era nga nakyakimanyiiko. Nga byonna abimanyi. N'oyo Musumba Arnold nga abimanyi bulungi. Kati baga abagaddewo nagenda okujja nga bavuddewo. Mukubira Musumba mugamba banga emoze wano ne mugalawo. Nagamba yogera ne Musumba Arnold. Nimugalo lwaki sinaawe kuba gwe nateesa naye. Kiki ekiriwo buzibu ki? Nkubira Arnold agamba Musumba anti yanyize mbu yazeko ku studio nga toliiwo. Bweru n'asangawo omuvubuka anywera w'enjaga. Of course zabayimbi byenkolerera banywa enjaga abasinga. Nze guli mulimu yali akimanyi. Kubanze teyansanga konti bandi mulokole. Nze nali namubulira n'omubulira nti bulokole nabivaamu. Yandokola teyampisa bulungi era nze sikyali mulokole. Era twakolagana ebbanga yonna nga akimanyi nti siri muki. Takuba kujiri. Anti kati labayo. Ampita kati Musumba Arnold agamba tuli eno wa Pastor Tom jangu otusangewo. Nengenda ewa Pastor Tom. Netugendayo ne promoter.
ne batuyingiza mu gate oyo musumba no dinatwambusa waggulu waliwo twayingira mu kakalina twambuka waggulu eyo waliyo kalinga ka office oba mwe bakolera surveillance kuba nalaba mu screen mwe balabira cameras zonna kitegeeza kaleka ka office kali ka security nantuuka yo mbagabane mugadde omujanga temungambye because mbadde netaga okuba informed nze buli kimu kyenkola buli step njiba informinga kati musumba najja n'oyo musumba Nodi ne bayitawo bano omusajja omulala ne bagamba kati anti ekiriwo nti tulemaganye tunayombangako tetunayombako yadde konze tulemaganye tutya nga tetulina kitwakkanyizaako bwe butakkaanya anti ekiriwo ti ekisooka obonaaba oyagala okukola naffe ogenda kulokoka tetujja kulagana muntu mulokole kyokka ate nga bwe twakolagana kuva mu ntandikwa tetwayogerako ku byakulokoka na byabulokole kati olina olokoka olina olokoka kyakubiri togenda kuddamu kukola nnyimba za nsi bw'oba oli wakukola naffe kuba wano wooli wa musumba banalaba batya ng'omusumba afulumirawo ennyimba z'ensi oba oli awo aba mutuufu awo lwaki tewabyogera mu kusooka nga tonnampa na ssente zo lwaki tewabyogera n'agamba naye ekirala alina n'ebirala byeyogerawo n'agamba kati gweoba okkiriza nga tuddamu tukola konze sirina bakasitoma ba gospel kati olwo omulimu guba guli wati bw'oba tobalina tujja kuwanga ekyokulya buli lunaku ku makya n'olweggulo bagala saagala kudda mu levo yakolera kyakulya nze nina emirimu gyange njikola nina okwenoonyeza ssente kati ne bagamba nga bw'ogaanye ebyo kati ku studio tewaliyo kintu kyonna ekimu twawukanye nkimanyi nakati ebyuma ebyo babiina naye mu mitima gyabwe bakimanyi si byabwe era n'ababinguza weebali ne risiti zaabyo kweziri nebitwakanya n'abamu bakyabanga bwe kimala okubaawo bwe kityo nalinda nnaku nga 3 nga ndowooza kinaavaayo bulungi nekigaana nagumikiriza mmanyi oba oli awo byakusaagamu tebyakola tebafuuka bagumu nno nnyo abayimbi ne batandika okumanya ennyimba zaabwe data w'emabega gwe nalinga nate bamusibiramu mulimu tebakuddamu ku access bampita ne baŋŋamba kati data wabaagi sooka ojjojjemu data wo genda osooka omumalirize tunaagira kati mu mbeera eyo jjukira mukazi wange twayinga tutera okwogera ku video call buli lunaku naŋŋamba naye kikinga tolisted nawalirizibwa bimuyitiramu mukazi wange bimuyitiramu naagaana ebintu bye nakuwadde nayo babisibiddeyo konze ye ko ye balina obbikuwaka noonye enamba y'omusumba ono nenjimuwa n'ayogera naye kati musumba ye yayogera bw'ati n'omukazi wange mukazi munnange nze ebintu byo gwe sikwinaako buzibu kati musumba akimanyi yamanya nti mukazi wange muntu naye w'amaanyi kati kyeyakola ng'alina okumunjawulako musumba yagamba omukazi bwawuzi yagamba musajjawo ndaba anaasula n'abawala balala buli lunaku abeera n'abawala balala omusumba ali abeerawo ku studio buli kaseera mubalaba ate abeerawo ono buli lunaku asula alina bakazi azina musumba yayogera ekigambo bwe kityo kati nga kyafa yamanya ndi mu bbanga eyalinwanidde eka yali mukazi wange ng'alina omukujjako ate oba obimanyi omukazi wawulira ku kyobwenzi nze mbasanga wano nga beggalidde n'abakazi buli lunaku bwe n'omusajja guwoleza tomumanyi muleke talina nakiddako tolina nakyo nga wali oyingizaako ko yadde omulundi gumu ku studio newe naali bayingiza yali balabiddewo oba alina abaana baneiba abaali awo nga ebyo byonna ne bibaawo kati kikwataganirawo n'omuntu kyazze okulwanira ekyebintu bye naye nga wali oyingiza saayingiza ku mukazi yenna naye ng'ate abawala bajjangawo abalambula kuba mubayimbi mwagirangamu abawala because waliwo n'omuwala yateranga ennyo bambi okubeerawo muyimbi woono mulenzi kyalina media kwakola era ye nali mutraining ate ne mukazi wange oyo yali amumanyi
n'agamba omulezi gwe wesibako tomanyi na bitya gwe omulezi muveeko. Kati ekyavaamu Musumba nanga ajjukira ekigambo kye wayogera okusooka nti ebintu byonna bijja kuba byange konze ekyo twamala ne tukisazaamu mu miitingi gye twasembayo tuula twayawula nti ddala ebintu nze mbiguze twabyawula byenguze era ne tubyawula bulungi nnyo. Musumba ebyaddako awo byali byakutiisatiisa yasuubira nti nja kugenda mawulire mangu awo n'atandika okunkubira amasimu n'oyo Musumba wanodi nga bankubira amasimu era ate bw'onooba baako gy'ogenda ne ku poliisi tujja kusingira ffe tuyina amagye tuyina poliisi buli wamu okitegeera tewaliwo ojja tuwaabira tuyina ebikonge buli wamu so tojja kusobola it's better osirikire gy'oli. Musumba nti ono aweri omulala zikuwe bwogalobe kati n'oyo Musumba anodi n'asigala nga nkubira amasimu kati nga bakubira ne promota wange ono be nalina naye bamutiisatiisa nga bamugamba kati bankubiranga nnyo amasimu ebiseera ebyo kubanza bwe navaayo saabakubira amasimu sirina kye nakola. okola ntondo zo noddaka nasirika nenze makindi ekirungi mukazi wange yali ebiseera ebyo yampangisizza kayumba akalala nenneebaka nga mpeereza ne ssente z'okulya kwe kuba esonyiwa naye natuuka mu embeera nenkwata jjukira ebirowoozo osigala ogana naye abantu bano ddala ddala twanoonya kubasumbaawo ku kyakya abalala abasobola omutuuza mugamba omwana ono oba yadde abakulu abaali mu partnership. Nze kale ebiseera ebisinga mba n'essuubi olumu mba mmanyi nti ono bwankola kino oba oliawo enkya obulamu bujja kuddamu butereere because obulamu bwe butyo butambula naye lwakuba kikusigalako ku mutima nakati temwayawula ebintu byalina akimanyi tebirina mmannya ge naye kati kuva mu gwakumeka last year kwawo nawe nakolera zeedigalo mug'omusanvu nga navaayo Omusumba kitegeeza tugenda mu mwaka naye ekinnuma omulaba nga abuulira ku kigambo obuntu bulamu n'olaba nga babuulira ekisa naye ng'ate bo tebakirina. era ddala gwe mukwano gwange ataba sitole yaginyinyiza ne binkwasa ennaku ngamba abantu betulabiddeko kuba omukulu n'agambye yattamu abalokole n'ekibeefaananiriza era bo bantama kati gwe kyomanya teri muntu asobola kuvaayo nti mulokole n'enzikiriza byayogera era wejjira nkukolere nonga oli mulokole nsooka kugampa ssente zange ate wakiri neesiga omusamize vaawo nebo bantu kati kankubire abantu abasinga okukulembeza ennyo eddiini be bantu abasinga ate okuzirimbiramu kati weewunye omukazi eyakulembeza eddiini yankola biki kati n'Omusumba wuuyo maama n'alinda kubbibwa nebo bantu institution yo nga ye ey'obulokole yo size ennono za naye buli agikulembeza ennyo anti jjukira lwaki oli bw'akulembeza ennyo eddiini oyanguyirwa mu trust naye ffe abatalina ddiini be bagamba abatalina ddiini ate tukuuma ebigambo byaffe nga wokyogedde n'okikola kati completely enkolagana yafa era yafaobeera gwe n'ebyuma gyabirina agirina studio gyeri eyo enalumunye gyeri enalumunye nkimanyi nnyimba kikiza omukolerako awo olowooza nno yabanga n'ennyimba ze ebyo byatendereza oba naasi ayimba z'abalala ekiribeera mu ggulu nani stop agatta nnyimba era already zimanyiddwa z'omukolera n'agattagatta era nze nali ntandise omuyiiza ennyimba bwe twali magana ne zinali muyiiza zakoma mu makati egwamu ennyimba zajja zibanga zakutendereza nga afuna zayimbibwa edda n'agatta ne tukola nani stop naziyimba ziwakolanga naye nze nkimanyi nze omanyi wabawo ekintu ekikutuula ku mutima nga oba tokyogedde nyinza obutafuna bwenkanya ayinza n'okuvaayo neyewaana bwewaanyi naye nze kyeŋŋumirako kibeera eki mu mutima gw'omuntu ye aba amanya amazima ne wajja mu kamera n'aleekaana birala nze sitole gye nnyumya n'abantu benjogerako bonna weebali abawagizi be ne bayomba abamwagala ne bamanyi kubanga nze siyandiisa kati ye yamanyi n'abawagizi be n'eddiini ze be bamanyi wabula nange ndi muntu gwe yakola ekyo era okuvayo nenjogera ate kati ekirungi
yabitwala dda ate kati nkyazzaaki amabanja agasinga nagasasula n'agakya neminja gasasula. Oli abaana abatangagamba omwana oyo omuvubuka akyali muto mbaterewo emmeeza. Anti bw'oteekawo emmeeza kati ku byonna agenda kukola ki? Agaye nti akwate ebyuma abimpe. Bw'abimpa nja kumweyanza kubanga ekituufu nabigula mu bulumi obw'amaanyi. Naye ne waba tabimpadde yamanyiza ekindeese kwogera kindi ku mutima kiveeko. Ekiri kijjawo ekyokugamba okukyawa institution yonna ey'obulokole. Naakakolagana n'abalokole bameka bonna bakozi bati n'obeetamu kintu kyonna kifu. Nyinza obutakubuulira balala banja bampadde emirimu gy'okutwala ebyuma ku kyaki tuleetereyo bandi tukole ne batakusasula kyaki nga zikyaki. Naye abalokole bato musumba Tom ng'abuulira nnyo ayagalwa nnyo abuulira nnyo n'omulala ye emboozi ye ate era naye musumba eba etwaliramu menta wange mukama wange yansomesa production y'omukuba ansomesa singa si kyo ng'alina bye yamukolera ate naye yampisa bubi nnyo. Ekintu ekyo kati abalokole nentuuka nga Musumba Tom musajja w'amaanyi nnyo abuulira nnyo enjiri ey'okubumu. Musumba Tom munaye nno simumanyi Musumba Tom ndabika simulabanga nako ndabika simanyi nabwafaana. Naye wagenda ku kyakira tewamusangawo? Simanyi oba yaliwo oba teyaliwo kubanga nze bwe nayingira awo banyingiza paka mu kaofiisi kenkugambye kaliako waggulu. Naye eri mu kyakiri bakuŋŋaanye. Era twalita ku mulyango ng'abantu bakuŋŋaanye babaaza be bayingira nze ne bantwala butereevu paka mu kaofiisi kali ne balyoka batiisatiisa nze okukamala obukamazi. Naye kati ndakuba nti n'ekiyinzijeyo okwogera olwedde obulamu bwange tebulina makulu ne bwe nfa kati byenkoze mbikoze ebiganye. Ekyo gamba nti obulamu tebulina makulu. Anti bo bantiisatiisa ku bye basobola okukola era mbisuubire oba oli awo be bamanyi. Obulamu bulina era ne bwe naaba nfudde kati waakiri mba nkyogedde tomanya kinaataasa omulala asuubira okukolagana naye mu mbeera bw'eti. Shafiika obulamu bwe bugagga togamba nti obulamu bwo tebulina. Obulamu bwe bugagga nze ndi mulamu ndi mugaggawo. Kyokka ekyo kyolina obulamu. That is the initial capital. Kogo omufu tasobola kuba nakyali. Nanti ate omufu era taba na bimubanja. Obulamu bwe bugagga omufu talina kyayinza bbaako nakyo. Naye era omufu aba talina kimubanja. Kati omufu agenda gula kibanja talya tapangisa era ne wenfiira. Kale nga tuwunzika olinga agadde obbatabaganya. Do you accept that? Nze wendi era ne byenjogerako y'amazima nga n'oyo musumba abimanyi. Abimanyi ne byenjogerako bonna ababimanyi. Bakufuna batya? Naye kati batutabaganye kuki? Ekyekonda lyolina ku konda lyolina ku ye yeewaayo yafuukira ddala omubbi n'aganze embibbi. Kati nze mukolere ki? Ye oli agaye enkubbi kalinga omugala atonzibye. Kale ole kufuna in case ng'agadde okukomya bino. Mpozi ayinza n'okagula ebipya n'aga ebintu by'omwana ono munaku kamuwa ebintu bye. Ekyo nkikkiriza ate ye musumba ennamba yange agirina. Tokyusanga. Agirina. Era n'abalala bayagala okumugamba okumuntuusiza obubaka. Naye abalokole muli babi nnyo. Nze be nakalabako. Be sinalaba simanyi naye era balayika era beebo. Kale ennamba yange eri 0700 59 51 05. Temunkubira amuntiisatiisa mbadde mu bulamu obunumi ekimala. Oba temunziiza bintu byange nakumpa ssente gula birala musirike mubeere n'ebizibu byammwe nammwe muli mwe mumanyi. Eri 0700 59 51 05. Yeye emboozi y'omukulu Clinics Ssentongo Shafiki ng'anyumya olutalo lwasanze ne abalokolera abeekokkola. Export TV to the world.